Mu kiseera kino abaka b'oludda oluvuganya bakutte wansi ne waggulu nga beemulugunya ku bannaabwe naddala ba NRM nga babalumiriza okuweebwa obukadde bw'ensimbi 100 buli omu ng'akasiimo okubeebaza okuyisa etteeka ku mmwanyi eryajjawo ekitongole ki Uganda Coffee Development Authority n'okuwagira ebbago erigenda okuleetebwa erya UPDF erigenda okukolebwamu ennongoosereza okusobola okuzzaawo kkooti y'amagye abantu ba bulijjo baddemu okuwozesebwayo. Mu kiseera kino bannayuganda bangi beekokkola ababaka bano okudda mu kuvaabira ensimbi z'abannansi nga kati era naye bw'abadde awo obubaka bwe bwamazuukira Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu yennyamidde olw'ebikolwa by'obuli bw'enguzi byawulira mu bakulembeze. I am very much concerned about the increasing rate of corruption both in private and public institutions. Kino akyekuusiza ku bakulembeze kuggwamu bwa Katonda n'omululu nga kye kibaleetedde okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo. The media has been filled with reports of some members of public institutions getting huge sums of money for no clear reason. Agamba ensimbi eziggwera mu buli bw'enguzi zandibadde zeeyambisibwa okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. At the expense of hospitals that are really in bad shape, schools being underfunded, poor roads. Era avumiridde ebikolwa ebyeyolekera mu kalulu k'okujjuza omubaka wa Kawempe North n'asaba bino bireme kuddamu mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Okubagana emiggo, obusambatuko, ebintu ebyo tuteekeddwa okubirwanyisa bireme kubaawo kubanga bigenda kutuleetera ebizibu ng'ebyo ebiri e Congo oba ebiri mu nsi endala. Bw'atyo asabye bannayuganda okukoza ekiseera kino ekyamazuukira okwekuba mu kifuba okukyusa bave mu bikolwa ebimenya amateeka. Wadde ng'abantu baba ba bibiina bya njawulo naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋaanamu ekitiibwa buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. Okwogera bino abadde asinkanye bannamawulire ku Lutikko e Namirembe.